Ono Kyagulanyi Center Robert Bobi Wine agenda kukozesa Museveni ne family ye ebintu ebitakoleka era ebintu ebyobuswavu ebintu ebyekilogo anti okuva Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine president lwe yagenda e Luwero n'ayanirizibwa enkuyanja y'abantu n'ebigambo byayogera nga abisindika eri abaana ba Buganda bino byaluma nnyo General Museveni kubanga yalaba nga Kyagulanyi abuusa abantu nga bateeka mu system ey'okwekalakaasa bamuggyeko era nasindika ne basajja be okutandika okwogerera Kyagulanyi Robert Center president ebigambo mbunu nasosola mu mawanga so nga baali bejjako okwongera okubuzabuza obwongo bw'abantu okubajjamu ebigambo Kyagulanyi Center Robert Bobi Wine bye yabagamba abaana b'e Luwero abaana ba Buganda bazuukuke bave mu tulo. Kati nno batandise okusindika abantu baabwe e Luwero okukuba enjiri ey'okukyawa Kyagulanyi baagale Muhoozi Rugaba naye ate be basindise e Luwero okutambuza enjiri ya Muhoozi kye batuuseeko balifa bakirojja. Kansooke nkubikuwe ate olabe omanye nti no Mwami Museveni awo ebituusa agenda kuggwamu akazoole lwa Kyagulanyi Center Robert Bobi Wine. Ogamba otya kansubira oli bulungi. Abawagizi ba Muhoozi simanyi bameka naye abamu kuboogerera oyo omusajja omuvubuka bamuyita muvubuka no mami bagamba wabavubuka naye ate si muvubuka naye Muhoozi kyonna kyali bavuddeyo ne bagamba nti bagenda Luwero Bobi Wine gye yabaddeko emabega tubuuza poliisi terror threats zikyaliwo bateziriwo bagenda kuba enkuŋŋaano oba nedda Felix Kulaije ke kaseera oveeyo oba okulabula mulabe n'engeri gye mutangira bano abavubuka ba Muhoozi abakulemberwa Muhoozi ne banne nga ba Frank Gasumba okulaba nga tebagenda Luwero kuba bayinza okukubibwa bbomu. Tuwanye ekitiibwa enkola gye muteeka gye mukwasa amateeka tubawanye ekitiibwa tukiza mu bigambo bye mwogera terror threats nyingi muzimufunye reports muzifunye nti akabaate kayinza okugwawo temubakkiriza kugenda naye omanyi osobola okuzanyira ku bantu naye waliwo otuuka nga gw'oswala buswazi kye nali njogerako nti selective application of the law yesinga okuswaza abakulu ba NRM Mwami Museveni ne banne kati Felix Kulaije police bonna basirifu nga Frank Gasumba bonna bolekera e Luwero naye nno twabamanyiira bwe batyo bwe bali n'ebigwa mu kkowe eryo naye ngenda kwogera ku bintu bitono nnyo manyi I struggled na bubadde buzibu nnyo okumaliriza video y'eddakiika 30 nga ndaba Frank Gasumba nga ayogera naye okusobola okumwanukula obulungi njiwadde akadde ne muwuliriza lwaki yo strugglinga kubanga bano abantu buli lwe boogera beekuntana ate baba tebakimanyi nti bali mu kwekuntana naye tubamanyidde nti enkola yaabwe ojjukira wano Muhoozi yagamba simanyika kwenza simulabangako simusenkanangako sagala kumanya bimukwatako naye nkubidde Kagame okumubuuza oba ali Rwanda n'ogamba toyagala kumanya bimukwatako tomumanyi tomusinkanangako ate okubidde Kagame okumubuuza oba ali Rwanda netugamba kikyamu ki mwawulira waneeno oyo era ow'ekisinde kya Muhoozi Andrew Mwenda yagamba atya simanyi Shiba simusinkanangako simanyi na nnyimba ze byonna naye ngamba Shiba akiryalinga erinnya lyange tugamba mukubidde akiryalinga erinnya lyange okwekuntana okuli awo tomanyi byayimba tolina namba ate gw'okubidde twabamanyiira katuwulira Frank Gasumba guddewo nga bino byebintu byayogerako nti Bobi Wine bwe yali e Luwero yayogera ebigambo ebiyinza okuviirako ekitta abantu e Luwero waliyo ekitta abantu Bobi Wine si yakireeta twalina almost abantu abasukka mu 50,000 egy'Abannayuganda egyafa mu lutalo lwaleeta Mwami Museveni mu nsiko mu buyinza njagala okubuuza bonna obote batitokero twabayimirizanga abantu ne babatta ebitabo bya Mwami Museveni batulaze bantu bonna baze bawandiika ku bintu by'olutalo batulaze
kyebakolanga nabaani abatta abantu ekitta abantu kyaliko Luwero tekigenda kubeera kipya. Bobi Wine ate yayogera tewali webireetera kitta abantu naye twalabako ekitta abantu ng'akikulembedde eyasinga okukola obubi mu kalulu ak'ekinaana babba akalulu ka Ssemwogere n'agamba babbi akalulu ka Ssemwogere kangende mu nsiko nwane okulaba nga Ssemwogere afuna obuwanguzi bwe naye omanye ekyatuukawo bwe yafuna obuyinza Ssemwogere yagamba nedda kati oyo Frank Gasumba ekirala kyayogedde mbwe ebigambo bisiga obukyayi no bigambo bya Bobi Wine bayita bisiga bukyayi waliwo omuntu asize obukyayi bamuyita Mwami Museveni obukyayi bwasize okulaba nga bannansi bakyaye eggwanga lyabwe buli asoma ayagala kufuluma kugenda Buwarabu kutetenkanya buli asoma omusanga akuba matatu omulala obulamu bwe nga yeekyayi obwo obukyayi tebwenkanika abantu bakyaye gavumenti yabo olw'obusosoze obukyayi Mwami Museveni bwasize mu bikolwa tebugeraageranyizibwa. Ekirala ky'okoonyeeko buli muntu alina eddembe okuwagira ekibiina ky'ayagala eddembe lyaffe okuwagira be twagala oba bannayuganda okuwagira gwe baagala teririiwo eddembe lyatwalibwa dda Mwami Museveni nti essaawa zino twogera Western Prince ali mu kkomera lwaki lwakuwagira bw'ayagala n'abalala abasibiddwa mu makomera so bino statements za Frank Gasumba ezirinyanga katumuwa omuzindala ayogere ebigambo byasooka okwogera yeekuntana bujwanga mwerere bujwanga awedde emirimu so tubasaba abaffe mufune omuntu abawabula omanyi Frank Gasumba nakugamba ekintu kino ngenda kukiddamu kano ka message mukamusindikire Frank Gasumba mukama wange soma ku bitabo funa abawabuzi olina kasente akatonotono funa abaana emakerere bakuwandiikire ebigambo by'ogenda okwogera ensengeka yaabyo na buli kimu naye ogenda n'ojja ne weeswaza bino si bye by'okkuba embeekuulo by'obeera ku ziredi ezimu n'oyogera ebintu ebitalina mulamwa kati bino ebintu mbe ebigambo ebiyinza okuviirako ekitta abantu twakirina mu Uganda Bobi Wine si yakireeta okusiga obukyayi Mwami Museveni abusize mu bikolwa buli muntu okuba n'eddembe okuwagira kyawagira ekyo mwakijjawo omuntu kasaba ng'aggera opposition Mwami Museveni tamwagala abasibiddwa ku mulembe gwa Besigye abasibiddwa ku mulembe gwa Bobi Wine bonna tebakeerangako ne bayeekera gavumenti ya Mwami Museveni just kulaga buwagizi eri Bobi Wine oba Besigye bagamba talina ddembe ku kikola ekyo so mujje obujwanga bw'ati Uganda wano wetuli mulimu abaana n'ebyana abamu bakkirizibwa okukola kina balala tebakkirizibwa kati nno wano tulina kubalabisanga bulabisa buli olukedde n'okwongera okulaga ensi nti abanyigiriza bannansi babalemesa okukola bo bye beetaaga bo bakole ebyabwe bakole nga twali abakuba ku mukono twali abagambako nenno Luwero gye beejingirako Luwero nkoowu abaana b'e Luwero baakoowa abaana b'e Luwero bakkuta era kye baalaga ku Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gwegwa amazima amatuufu ge balina ng'ab'e Luwero kuba General Museveni abantu bangi abattibwa e Luwero abangi be baasanjaga bangi abaafiirwako abantu baabwe nga Mwami Museveni ye yabatta Katonzi agamba mbu Kyagulanyi ayogedde ebigambo ebisiga obukyayi era ebigenda okuviirako abantu okwetta ng'owedde waliwo eyabatta edda abantu tavunaanibwanga atudde ntende ate mugamba mbu kijja kuttisa abantu ate nga wedde tulina victim eyattisa edda abantu ate soka ntwogera ku oyo nti gundi wattisa abantu gundi watta abantu baffe so twogere ku oyo okusinga okwogera kwagenda obugenzi nga tewedde waliwo eyazadde emisango ne Uganda yaffe we tutuuse tusaana tubeere bantu b'amazima amazima bagamba nti gali tufuula ab'eddembe era ge tulina okukozesa tusobole okuba ab'eddembe tutereze ensi yaffe kuba eno Uganda yaffe ffenna tewaliwo nnyini waayo bw'omu nga basinga balowooza nti bannannyini Uganda lwakuba baagenda mu nsiko ne batta abantu baffe batalina musango n'olwekyo Uganda yafuuka yaabwe si bwe kiri era si bwe kijja okuba ate nga bannayuganda bali so ready okulaba nga balwanirira ensi yaabwe okulaba nga batereeza Uganda yaabwe ate nga kyetaagisa ggwe nange ffenna wamu okutereeza ensi eno tewali muntu mulala ajja tutereereza Uganda okujjako ffe ffennyini ffe tulina okulwana olutalo luno era n'okulaba nga tutereeza bano bonna ab'emitima emibi ab'effutwa ab'enge abataagaliza Uganda
wabula beeyagalizayo bokka okugeza ensawo zaabwe okugeza ebisakiro byabwe bangi nno bakolera butole bwa mugoyo naye ne badda ku nsi gye bawangaaliramu ate okugifeebya n'okugisaanyaawo. Osanga abantu be twali tulowoozanga nti oba baasoma nnyo oba bategeera nnyo oba bagezi nnyo oba balina bye batugamba ne kati bw'obategeera n'ogamba abantu tebalina kye bagamba ggwanga olw'okubanga enjogera n'ebigambo ebibavaamu biwunya, tebirina mulamwa n'ogumu obula okulaba nga bakolera bukolezi butole bwa mugoyo. Kale twerwaneko tutereze ensi eno era nga ffenna tulinda lunaku lumu nga 5 omwezi ogw'Ekkumi omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine agenda kuba kumawo mu Uganda atolozidde okunywa. Bannayuganda beesunze okumunona ku kisaawe Entebbe era bagamba Entebbe agenda kuyonjebwa, State House naye eyonjebwe, ekibuga Kampala kiyonjebwe, abo bonna abatasaanidde kubeerawo basobole okuggibwawo. Mbaagala nnyo, Mukama tunasaba bankuumire, tujja kuba tuddamu tugambe ebigambo. Mweraba.